Ngabe mu kubikojoka eby'okujaguza emyaka enkaaga y'enkolagana wakati w'eggwanga lya Amerika ne bannayuganda. Ekitebe kya Amerika mu Uganda kitegese yakuwadde zitumiddwa US Mission Alumni Impact Award okusima abantu abali asomedde ku mu ggwanga eryo mu nkola y'okwensiganya abayizi eziteekebwamu ensimbi gavumenti ya Amerika. Omukulu kubadde ku Sheraton Hotel mu Kampala gwetabiddwako abakugu mu gavumenti gakulembedwa omuwandiisi Richard Kayiira, mu minisitiri w'obulamu Dr. Diana Atwine, omubaka wa Amerika mu Uganda Tali Brown, Lord Mayor Salongi Yasituka ku basenkulu b'ebitongole ebitali bimu ne baserebo. Awadi zigabiddwa mu mitendera 13 mu kugula omukolo guno. Ambassador Tali Brown ayogedde ku nkola y'okwensiganya abayizi gy'agambye nti wadde bannayuganda 17 omukisa okukola ebintu eby'amaanyi n'okukyusa embeera ez'abantu. We've leveraged the skills and knowledge from these programs to lead in fields ranging from education to the environment, business to healthcare, spaces that will define Uganda's future. Alambudde ku bigendera by'enkola eno omuli okunyweza obumu gakattiza nga bwagenda okugikozesa okubaganya ebirowoozo eby'enkulaakulana. And providing you with the experience, networks, and new perspectives through our programs. We believe that as alumni, you'll use that experience to positively impact the communities in which you live and work. Batandisa abavuga ku mitendera egitali gimu nga mumasize mu badde manager wa Bukedde TV Richard Kayiira nga tutawadde yamunamuli yasize okulanidde embiri y'abantu gayita mu programu ya Fayiro ku mmeeza. Mu 2014 nafuna omukisa okugenda mu Amerika okusoma nga nsoma mu programu eya International Visitor Leadership Program nga nsoma amawulire agalimu okunoonyereza investigative journalism. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.